kaweddemu dda ababadde beepikira maama wa Tamale Mirundi Junior nga bagala okudda mu kifo kya Tamale Mirundi Senior. Kaweddemu dda akatambi kalina maaso awo ngenda kubeera nga te nkakuzannyira osobola okubeera nga te olaba biki ebyayogeddwa sayidi eyo. Njagala kuzzaako emebe kati ninyo omugenzi nga anaatera okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno wiiki ng'emu bbiri nga anaatera okubeera nga te ava mu bulamu bw'ensi. Yavaayo n'abalaalika n'abagamba ebyapa mu bitwale, ebizimbe mu bitwale, amamotoka mu gatwale, kyonna kye mwetaaga okubeera nga temutwala mu kitwale. Naye gwe ndikwatira ku mukyala wange kaliba kaweddemu era nga katambi kalina mu maaso awo ku biki ebigenda okubeera nga tebituuka ku oyo yenna yabadde yeepikira maama wa Tamale Mirundi era nga ne audio notes bwadde butandise okubeera nga tebuvaayo era nga buno bulaga nti enamba z'essimu ya maama wa Tamale Mirundi Junior bwadde batandise okubeera nga tebaginoonya. So atula kalira mbirina mu maaso awo ebya Eddie Kenzo omugaati gufuuse omugaati era nga ssaawa yonna gwandimulakira ogw'okubeera nga ate bamuwadde ekifo kiri ekya presidential advisor. Birina maaso awo atuula kalira ngenda kubeera nga tembikuza gira byonna ate n'obutambi bulala bungi nnyo. Likinga video sharingira ku abalala bw'oba ng'obadde tena kubeera ate osubscribinga olinda ki subscribe ne ka notification bell kakoneko otambula fenna of course tembaawo DJ ekiriwo afande kasolya nti obimanyi Saturday blood nzabadde abuuza kato osobola tukoze tutefuna connection y'ennamba ya mukyala wa Tamale Mirundi boy kinkuba kyeyogeza ebinyuma muganda wange tukoze tutefuna akanamba ako osobola okanjiribira muganda wange kankoreze ka video kakyo wano nga kyogera ku TV n'ekinyo kyogera ebinyuma muganda wange yiye tulabe yanabaga nti ne Mama Junior nganyirira bannange bakungu basi bannange nja tugende empola mwekali bamita plan dina mwandu nja tugende empola ni mama uyira kituufu anyirira mbuge mazima anyirira naye tugende empola era waliwo yali agamba mbu Haji Kiyimbo oyo yabadde abudaabuda nnyo namwandu mbwaje Kimambo ne kojja Kimbo wamwe tebaagala kuva waka bakungu bazi bannange tugende empola kwezi nja kwambala omuntu ekyanzijeyo kunoonya ababba mabugo amabugo ate bagabba alo YouTube atagatuusa mbwalamuza poloti kati taata wange waba taliiwo kati njagala ki kati abamuga Junior ogenda fa iye oba afa nenfa kati enensi kyalwanirira ki kiki kyenwanirira mu enensi kyenjagalamu when my dad is not around kati mwe kankibabuulire tewali kintu kikyanwanisa tewali kintu kyentwala kati kya mugaso era singa mu ggulu waliyo ennyonyi nandigirinnye if there were aeroplanes in heaven nandirinnye nenyenda mulabeko kayagenda tansiibudde tatange teyansiibula so kati nsigazza omuntu omu maama wange ku nsi eno nsigaddeko lwa maama wange my mother era mbawooninga njagala okuwooninga ba YouTuber ne bannamawulire nammwe abatalina byakola munvume nga bwe mwagala taata wange mumuvume kakata kyasobola kwogera muve ku maama wange muve ku maama wange nkiddamu munvume nze sibalinaako buzibu buli ayagala nvuma buli ayagala vuma taata wange you can abuse my dad I have no problem with you era mwe mwenna abavumya taata wange sibalinaako buzibu era sobola banyiigira yentegeera yammwe naye ku maama wange nja kutta omuntu I will kill somebody you joke around with everything
Mwembalaba ba YouTube abamu munonya views. Don't prone my mother. Aga katona muguru try. Muganda wange Dirisa Musuza nkuyoza kulikayo mu bwanguzi bwotuseeko lwakuba sikiriziganya nawe kubye wajje mu meeting ne bakama ababo abakuwadde omulimu kubanga gwe kyolina okumanya kiri kimu bw'obanga oyo propaganda oba ebigambo byeyogera byebyo birina okukyusa eggwanga byoggyemu abo abakulu tekisoboka bro gwe bw'obanga ddala obadde ku ground nga naye wali oyimbyeko olimba lwe bayita volongoto ensi ya volongoto bwe kimu kya volongoto bwe kityo bwe kiri ensi ya volongoto obugagga obwandibadde obw'abantu bonna buli mu bantu balondemu ate babalire ku ngalo abantu babasenzo babajjeeko ebyabwe abantu bali mu kukaaba gwoba toli mbakaaba God bless you. Abantu bali mu kukaaba bwe tuddako kufa ekyabayimbi ne copyright yagaana okwamendingibwa ekole abasajja abatu abetukopeddeko okuyimba abafudde bonna abaana baabwe babonaabona music wabwe tewaliwo bafuniramu tewalina muntu asobola kukirwanirira nti bafunemu nga te ssente nnyingi eziri awo botunuulira just tunulira bano bokka kwezo bagambye mbunna billioni 5 zisindikiddwa abayimbi mu hotero yegondi ezitutte kuba abayimbi babadde bazirya nfuze tutalyangako neddala billioni 5 sente ezo tesobola na kuzimba hotero y'abayimbi mu kibuga Kampala wakati okusobola okubeera nti mbunno tutudde wantu mu billioni 5 kyekigamba nti waliwo ebintu nga kituufu okutuula okututeese kyakabi nate tuli mu kuyamba kulaba nga esente ezo ezigendera mu bintu nga tebiriiyo nga zirina okubeera nga zibako kyezikola okitegeera oba nga zigenda mu bantu abazikoleredde gwe bw'ogamba nti abasajja abali mu ggwanga ng'omuntu aba n'obugagga obutaliiko mirandira mikulukuto naaba ng'ali mu ggwanga ng'asobola omusanga alinnye ku bantu lino eggwanga ng'abantu bafa ng'ebijanjalo muganda waffe wano Ichuli yakafa ebintu bwe bityo waliwo omubaka wa Nuupu gwe bakubye amasasi abantu bafa mu ngeri gy'otategeera ebintu bingi bikolebwa Nelson Mandela yalwanirira ensi naye balala be bagifuga okitegeera waliwo akubuuziza wano mbu new presidential advisor wamulabye agamba full figure era ndowooza ategeeza akabondo kaabo presidential advisor bebawa wano bebalonda bakyantiisa bagambe nti naffe ate eno tuli kakiiko ka pulezidenti okitegedde nze siri presidential advisor nze ni president izimanyi ani bwebawadde obwadivaiza abantu abo bajja kukola ekintu ekizemba kati gyali batunulidde kuba wano tewakyantiisa nga bawadde omuntu obwadivaiza naddala nga babugabira kweno gavumenti eriko nga yebugaba ala obwadivaiza bonna abaliwo ne be balonda omwaka oguwedde kyali kiraga bulazi nno kale nze ndabanga akabadiyagala badivaiza emiranga gy'abadivaiza abasooka bano tebagiraba abadivaiza abasooka batuuka tayimu nga bakaaba namba za ku mmere nagenze nenogera waliwo gwe babuwa yabadde abanja kibanda yamugambye n'ototuwa ku ssente neŋŋamba omuntu yafuuka presidential advisor gavumenti eriko ki ekikubangisa bobu waleka emyaka edda nze nali manyi nti yeetuukira mu fumbiro nange nali manyi yeetuukira kati amaze aya ate sibe bakaaba amangu balinde naye nga system eno bagageeko bisalo bibala naye mwana ebyo ebintu byokkaaba bannange otojjukidde akantu abantu abo bakaaba mangu gegumamu kati ni bonna wali walabeko nga bakaaba bo tebakulabangako okitegedde
Commander in chief recruitinze. Kati lino lye jezzibize lirina okukwasaganya Kyagulanyi linamusobola. Ery'emmundu liganye, ery'obusaale liganye, ery'essente liganye, erya buli kimu liganye, ery'omu bbanga liganye, ery'oku ttaka liganye, ebitongole byonna ebyo ebyokwerinda biremeddwa okukwasaganya Kyagulanyi ne international community gy'oyagadde okumugoba ne mu cultural institution gy'oyagadde okumulwanyisiza. Ogezezzaako okumulwanyisa buli wamu olaba amagye gaawo galemereddwa. Lino ly'ejja ezzibizi. Museveni agudde ebbeeyi. Gwe koolabira empologoma nti egudde ebbeeyi kwe kugiraba ng'ezzizza kkapa mu kasonda bali mu kunyumyamu. Manya nti mpologoma. Awe egudde ebbeeyi ne musajja annaye munsaasire okutikka ekinnyo ky'ekiro kino kubanga nannyini magye, nannyini mmundu, nannyini ssente byonna biremye n'asikayo ejje ezzibizi lijje limulwanyisize Kyagulanyi. Eyo teba mpologoma emaze okuyigga nga kaakati eri na kkapa, teba mpologoma amaanyi gye gawedde nga kati ezzizza kkapa mu kasonda bali mu kunyumyamu. Essaawa eno embeera gavumenti ya Museveni embeera gy'erimu eringa ng'eryato erikubiddwa ensoke ku nnyanja nga liri mu kubbira, naye ng'omugoba w'eryato eryo asigaddeko n'enkoko gy'ali mu kubuuza owaaye tukoze tutya. Kati ekuyambe ki? Kaakati enkoko mu budde ng'obwo ekuyambe ki? Tunuulira obungi bw'ejja ezzibizi lyaleese peesali erisembayo naye kwasibidde olukoba liryo bwe lirema okumulwanira Kyagulanyi abisiba kudda lwakitula lingi. State House ebeeramu kamera ezisingayo kubanga feeno tunywa jjule be banywa enkenku be bafuna ebintu ebiri origin ennyo eremereddwa okuzuuminga in ne out kale bakusemberezeeko osobole okubategeera nti ono ye gundi olw'obungi bwabwe nga bonna jezzibizi lizze kulwanyisa Kyagulanyi yalemererwa okulwanyisibwa emmundu nga jezzibizi lizze kulwanyisa Kyagulanyi yalemererwa okulwanyisibwa ag'omu bbanga aga wansi agali international agali biki byonna galemereddwa naye nga ye Museveni kwasibidde olukoba oli bagamba nti woddiza omulalu mu kyama kabeera kalabaayi. Museveni oyidde Kyagulanyi ate awewudde nnyo State House nazzi kuno nga bakugamba nti oyo akola mu State House, oyo abaddeko mu State House neyayiseeko obuyisi mu State House ng'osobola omumuteeba mukulengeza osobola omukomba engatta ebigere, naye essaawa eno State House ewewuka nnyo okusinga ttooyi z'olukale mu kibuga. Gwe ate atalina kiddo essaawa eno oyingira ku ttooyi y'olukale mu kibuga. Essaawa eno ne bamulaga omulalu ti omulalu oyo agenda kukubira Bobi Wine, agenda mukuwayiririza, agenda mukulangirira, agenda mukukolera kino. Mumuleete omuzzukulu, mumuleete bonna takati atwalira wamu mukokota. Ennaku zino Museveni afuuse mukokota kasita bamugamba nti akakennyanja ne bwe kaba ka mukene ne bwe kaba ka kawune kagenda kulwanyisa Kyagulanyi mukokota mukaleete. Kati yakuŋŋaanyiza lumu ejje ly'obuwune lijje litambaala eshaka Kyagulanyi. Awo nno we tutuuse. Museveni tukwagala otuuke ku mbeera eraba omulalu ng'ayita Ttembo nga si mbegawo bano bambegawo naye nga mulalu ng'ayita Ttembo naye ng'ate gw'olina okwebuuza ekiddako. Kenzo ogenze ku jirikiti oyinza okusanyukira obwa presidential advisor kubanga ogenda kufunamu okubaako w'oyogerera mu makaago, kubanga okwagala minisita nga totuula wadde ku woofiisi y'abapunta ettaka ku kyalo kikufuula awusigaalo mu maka. Kati Kenzo ogenda kukifunamu nti ogenda kufuna w'oyogerera omukazi naye akulabemuuko katiibwa mu maka nti naawe otuuka ewa boss
oba oyina office mo reporting naye kuobwa presidential advisor President Museveni amaze okweyambulula. I tell you, wano President Museveni bw'amala okukozesa bw'atyo bw'akola abadde amulaba nga buli lwoba oyagadde oyina kuyita mu protocol anti ofuuse presidential advisor. Abadde akuba essimu n'ogenda ne ku State House nga tolina appointment kati oyina gy'olipotinga. Bw'atyo Museveni bw'akola ogenda kukiganyirwamu 1 nti kiina position gye kikuwadde mu bufumbo bwo etabaddeewo. Omukazi ng'akusinga ekitiibwa ne bw'oba ne ssente akukwasa ensawo. Nkubuulira zayagala zadde ava mu office anti tobitegeera. Nenga Dikezo muganda wange ekyobwa presidential advisor okuleka okufuna ekitiibwa mu makaago n'okwenkanankana n'omukyala mu maka tekiina kye kikwongerako kubanga bonna ba presidential advisor bakaaba misana tukuwano kusaasira ennyumba bagitwala ekitegeeza tekiriimu ssente. Ekyokubiri, you lose favor wano mu Uganda. Nkubuulira ebibuuzo ogenda kutandika kwanukula bya gavumenti. Abayimbi nabadvisinga Museveni mumulabe kiro. Museveni ng'ayagala okweyambulula kuwa bwa advisor na bukulu. Lwaki tabuwa Bebekulu? Bangaba Bebekulu yabugaana kubanga akimanyi nti Museveni bwe yeetikkula. Kenzo, you're my friend. Ne taking anga advices zange. Kenzo osobola okwogera naye n'akusuubiza ensi n'eggulu naye bwe mwawukana nga bikomyawo. Nze nkubuulira mubaamu ebimu nga mukwano gwo Kayanja yagenda okubikugamba. Tokkiriza bwa advisor eryo kkubo lya Museveni kukutwala ku jirikiti. Nze mumanyi muze kati akusiza mu protocol. Protocol kati oyina gy'olipotinga. Ebigenderwa bibadde bingi, copyright, bisawo bya ssente. Yali ageka nkuteeke ku jirikiti. Yoyo Museveni bwe wandibadde mugezi nga toyagala kukuuma makaago, Kenzo kino ekifo wandikitadde kubanga era omukazi teyakwagala lwabwa presidential advisor, yakwagala nga Kenzo. Bisigadde onaabigumira. Kwata ensawo kitono nnyo. Ayagala okugenda ebweru. Nze Kenzo mu advise nze ndi kuggwe. Nonya kuba Staff Favor Uganda Limited sente z'oteekamu nga visa kuli mu ngalo. Emirimu bagiina mu ggwanga lya Kuwait, mu ggwanga lya Qatar, mu ggwanga lya Saudi Arabia ne Dubai. Beetaaga abawala n'abalenzi kola nga bakirina salary $1.5 kola nga ba waitress ne ba waiter $2 mahoteli mawanga ga Kuwait. Banoonyeko ku noti 7644527 ojja kuba bafuna butereevu ogenda okole interviews oba ku noti 7 noti 7 noti 672684 ojja kuba bafuna butereevu aba Staff Favor Uganda Limited bakukakasa nti emirimu gitambulirawo. Ne my brother Eddie Kenzo bwisinga kisoboka Museveni ekifo wandi kimulekedde. Bwino kumeza nyingiddewo. Soko tunulira abantu abo. Then nze nkubulira ekiddako. Eddie Kenzo toy, Alien Skin toy, Full Figure toy, Bebekulu toy, nabo abasigadde toilet z'abaana bato zebazanyisa. Mubaleke bano babeerezi toy z'abaana abato zebazanyisa kubanga obwongo bwabwe bwina kubeera mu system eyo kubanga tebategeera. Tebamanyi ki kitambula kigenda mu ggwanga, tebamanyi ki Uganda wajeraga ate wajejja. Mubandekere bano abaana abato abazanyisa zitoyi z'abaana abato, abazanyisa abaana abato zitoyi zaabwe. Bano mubaleke temubafaako. Nze ngenda kubatereeza bajja kudda mu line, bajja kuzuukuka. Bakimanyi lwakwesiruwaza. Mubaleke basiruwale lw'okuba bawasaba minisita. Bakale ba minisita b'empanama. Eggwanga liri mu kuyuuga, abantu bali mu kufiira mu kasasiro, twala tugenda, abantu bali mu down. Mwe ngenda batandika kumugenda kumpulira.